in the same night. Imagine singa twalumagana ne Nimrod kuba mu night yemu basitulira cuts naona buwonyi kubanga amazima genyini waito situla katambanga nkulaba wallahi newe wandiba amazima Katonda mugulaito just situla katambanga nkulaba toso asitula MC cuts nga nkulaba wallahi nawona tumulabiddeko bingi tumuyigiddeko bingi. I cannot let anybody throw around cuts like that. Sometimes oyina kubeera na mu audience onyumirwe o supporting a fellow artist. Tuba tuli ku stage tutandise okola ebyafe program etambula omukulu gye yava nansikako microphone. DJ Nimrod kyewakola kyanyiiza yenanyiiga kyanyiiza. It was very unprofessional and I would say stupid. Abantu baba bakibuli mu industry muno nga ye bibyayagala ekyo bwe kiba kiyiseewe byabalala bebamanyi. Expect it not to happen the third time. Because when it happens the third time ate sijja kuchireka. Kwa okikola ogusooka n'ogwokubiri n'okikola ogwokusatu oyinza okuba ng'olina ensonga lwaki. You might be having a hidden agenda and something like that. So evola nze sibeera ku show gye batampise n'ondaba nga ndi ku stage nwanira microphone kibi nnyo okubeera ng'omuntu ali ku stage gwe nojja kubanga munaye oli walinnya ate n'ogezaako bicyankalanya. There is a reason why that artist at some point aba yataddewo omuntu oyo ku stage. Say inviting ku show z'abantu. I don't invite myself. So it is what it is. Simanyi lwaki akikola naye Katonda amuwe amubalire ekyasinga okwagala. Executive captions bakomezaawo Zubeda Byantalo mu muzannyo Namukwakula The Resentment battle wakati w'abaana Abannayuganda abaffe n'Omunigeria Ken Erics Ugo. Zubeda njakukuba. Don't push me to the wall or you will see the others. Zubeda tontakura. Mujje mwenna nga tuwagira abazannyi baffe Zubeda Byantalo, Kaima Shafik, Phoebe K, Stella Nante, Jaja Bruce, Sunny K, Faye Tusha, Stickman Musudan, Yasin Kasauli, Shanita Muwonge, Whitney Nancha, Sharon Nsimenta, Ibrahim Babadi, Mildred, Grace, Naluja Hanifa, ne Irene Mugabe, ku Serena nga 18 November 2023 Victoria Hall okuyingira emitwalo 10 emmeeza milioni 3 emiryango gigulwawo ku ssaawa 4 ez'okumakya biwagiddwa UCC Codebase Entertainment Dembe Distributors Radio 4 UNCC NCF Mimi's Glamour Palace ECOP Enakazibwa Effects Design Sphere Rashida Veils and Makeup Spark TV Mwenya Dental Clinic Mengo Blood Bank UWEC Grow Project Sula Motors Rwanda Air. Media koli amanya Kalumu Namutebi tuli wano mukenjawulo era tukuletedde Kheem JK. Kheem JK luli abana bakumisaamu eggaali nno n'atiitira. Anga natya ki? Nali manyi watya. Nga bangamba ki? Nalabanga bakuyisizaamu eggaali awo nga bagamba biki byoyogera biki. Nga bangamba biki byenjogera. Amazima gaba mazima oluusi. Amazima gaba mazima but you know some people tebaagala kuwuliriza. Ate nga bitufu twayitwogerera ku kuwuliriza na ku analyzing nsonga nga tonatandika kwogera. So some of them still did the same thing we were talking about. Kuwuliriza oba olina okuwuliriza ensonga y'omuntu n'omanya n'ensonga lwaki oluusi aba ayogedde nga bw'ayogedde nga tonnaba kubuuka kukola decision ezo bazita rush decisions. Oyinza okwokya. Naye ng'ogamba otya? Anze ndi steady sirina buzibu. Mpozi gwe Karo. Kapya ki? Sina nnyo kapya tuli eno tuyiriba tunoonya ssente. Badde waneno nga tutandika naye gamba naye Kheem singa ojjako wali ku MC nema MC Kheem JK yali ku stage. No obwa MC mbukola naye obwa MC obw'ebbaala oba waliwo obwa MC bwesikolerako ddala obwo nga ndabira ddala nga effort zange ziba ziri undervalued. Yes, nadala mubale eyo I've done bar MCing and stuff but nakiriza prices zo amaliriza alaba zimumenya nnyo okitegera. So obwa MC bwebalo busibukola nnyo. Now I'm more into weddings and shows, concerts ezo. Yeah. Era ntera okolayo mikolo eyo nenkolayo shows once in a while. Chovala nze sibeera ku show gye batampise n'ondaba nga ndi ku stage nwanira microphone ngaba MC nawerawo nabirayo mabega wa stage nalwanira mic ninawe naliko ku show ya Just Dawo MC omwe atali ku program najja nansikako microphone naye nga teyalina ku program ya show. That's the unprofessionalism we talk about mu bintu ng'ebyo but we have to deal with it tugende maaso nga obimanyi. Naye bangamba ekikonde kata kivugiraawo nga Kheem agenda leeta n'oli aleete. Naye sisobola kulwana na Nimrod. Sisobola kulwana na Nimrod. Kuba kakati we nnwana ne Nimrod antuulako butuuzi anteekako okugulu kumbwe kuti nga sisobola nakuvaawo. So Nimrod anteekako okugulu kumbwe ati nga sivaawo anteekako in fact mukono.
nennemu okuseguka kati ntandika nti okulwana ne Nimrod so we yajja ku stage nansikako microphone but by the way MCs should stop doing that kibi nnyo okubeera ng'omuntu ali ku stage gwe nojja kubanga munaye oli walinnya ate n'ogezaako bicyankalanya. There is a reason why that artist at some point aba yataddewo omuntu oyo ku stage. Nze say inviting ku show z'abantu, I don't invite myself. Era ku lunaku olunzijukira just today yankubira week before nangamba on my show I'm going to work with Sandra Lian naawe ne mubuuza oyinawo MC omulala nangamba no there is not another MC, it's only you and Sandra Lian. Abasigadde bajja kunyigibwa mu program. So tuba tuli ku stage tutandise okola ebyaffe program etambula omukulu gye yava nansikako microphone ogwasooka nengamba wayo mukulu ka star 2 seka star kola session ye bwe naddaira ku stage nanzijako microphone n'ogwokusatu nanzijako microphone. Awo nange nali nino complaining akola kuba kale saamugamba but DJ Nimrod kyewakola kyanyiiza yenanyiiga kyanyiiza. It was very unprofessional and I would say stupid. Naye kyekyo kye bayita ekikono mu bino ebintu omuntu abakubya ekikono kuva ku stage. Oba okuba ekikono naye era n'ekikono ky'okubya nga tekiriiko na ssente oba okuba kikono kyaki. Kuba olaba MC yali ku mulamwa nnyini ye yalinze kati gwe atali ku mulamwa nga tebaakugambye nti ogenda kubeera ne ku show okitegeera. So it is what it is. Simanyi lwaki akikola naye Katonda amuwe amubalire ekyasinga okwagala. Oba temulinamu enkolagana enkyamu awo kubanga temukolagana bulungi gwe naye. Enkolagana enkyamu? I don't think tuyinza okubeeramu n'enkolagana enkyamu. Though we are not nti tuli bachali, yeah, because I don't have his number, I don't think he has mine. And we are not friends nti tuli awo tuli ba friends. We don't have the same friends, we don't hang out in the same places. Just imanyi nti is a fellow media personality nganze, so I don't think there could be any beef. Just abantu abamu baba bakibuli. Abantu abamu baba bakibuli mu industry muno nga ye bibyayagala ekyo bwe kiba kiyiseewe byabalala be bamanyi. Some people just bwe batyo. Kuno budde osanga Nimrod okisobola kimubulira kino kyennyini kyoyogedde oba osobola omubongako oba wakitwala personal. No, I can't take it personal. At some point I understood his side and angle and nenkitwaliraawo okitegeera, though that was not the first time. Naye nenkitwaliraawo nenkirekawo, so I expect it not to happen the third time because when it happens the third time ate sijja kukireka. Kola chikimba bagenda kutulira sijja kukireka. At least naamugamba wayi mukama wange kiki, is there any problem? Awomba nina okukubuuza kuba okikola ogusooka n'ogwokubiri n'okikola ogwokusatu oyinza okuba ng'olina ensonga lwaki. You might be having a hidden agenda and something like that. So mba nina okukubuuza wayi blood kiki, waliwo ekigaanye, waliwo obuzibu mbumanye manye nti mukubo lyo siyitawo okitegeera. Kati omuyimbi wa munnyonnyola otya ng'ovudde ku stage kubeera waliwo akavuyo because yali alina oka-handling nga teyaliwo. Yeah, I know, but I think just today nali n'omwana gwe nali nkola ne Enoch DJ ye yali amanaging a stage. Waliwo guy wamita Enoch DJ wa Justed olwo ne kyali wa formula labana erinnya linvudde mu mutwe naye still ali mu Black Man ye wa Justed naye nga be bali bakola stage management kuba ne plan zonna twazikola ffenna ne kumacha ne tujja ne tukola sound check biki okitegeera. So that is how the plans were. Naye bambi naye musajja wattu nga talina kwegambo bankugambe talina maanyi genkana ga mukulu kujja kumugamba nti Nimrod program yaffe eri bweti okitegeera. Yeah, so sometimes ebintu ebimu ate bw'obireka ne bigenda it's always for the better. Kuba kati erisho yali ya muganda waffe mukulu Hassan ffe okubeerawo ne tutandika olumagana ku stage ye ate byali tebijja mukolera because in the same night imagine singa twalumagana ne Nimrod kuba mu night yemu basitulira cards okitegeera. So show y'omusajja twali tugitidde ddala ffenna nga ba MC n'abaki, so I had to just pull back nenkireka. Wabasitula kase mujja ku stage gwenga gwe yali alina okubeera stage manager oba gwe Saliwo bagenda ositula cards nga nkomyewo ku station nga ndi mukola show ya Ibra nga ndi mukola gundi ki kona nali nvuddeyo nga ndi mukola kona kikimu nali nina okuvaawo mu time eyo yennyini nga nina okujja okukola sheeno okitegeera. So naye nawona buwonyi kubanga amazima gennyini wayita ositula katamba nga nkulaba wallahi nawona wandikirabye kwolwo newe wandibadde amazima ga Katonda mugulu wayita ojja situla katamba nga nkulaba walikoze eki kyovula nkugambye nawona bali bajja kunkuba naye nange nali nja kukuba omuntu tosobola situla MC kati nga nkulaba wallahi nawona. Oli baba waffe oli musajja
tumulabiddeko bingi tumuyigiddeko bingi so on the other side oluusi naffe oba olina kubendingira eri kyaliiwo okitegeera so olutalo we lubalukawo wakati w'abantu babiri kyaliiwo ne gw'otamanyi of course era oba olina kulwanira kyaliiwo ffe mugetera bwetyo bwe tugamba nze sibuuza lwaki kyali wange bamukuba ntandika kukuba I don't ask bwe nsanga nga bakuba gwe mmanyi nwana bulwanyi ebyokubuuza lwaki babadde bamukuba bijja luvannyuma kyomanya ku olwo nawona buwonyi era nange bandintwalidde mu bbanga nga cats kubanga I cannot let anybody throw around cats like that. He's a delicate man. Naye tebandikisobodde n'okukisobola tebandikisobodde. Kati obwo obuvuyo bwajja ku stage obunenyezani. Well, first of all, bambi oluusi abantu bwe bakola show balema okuteeka security ku stage, backstage, and it is very important. With time tugenze tukiraba nti kiri important nnyo okuteeka security mabega wa stage eyo. So that day I remember security yaliyo naye nga bambi ndooza bakola bwe beetololamu bwe bakomawo bwe bakola ki. So ebintu ng'ebyo oluusi security yanditaasiza naye ne ku stage nalabako aba security ne batataasa saabitegeera. Awo stage manager yaunja biza wa stage manager naye yandibadde alina okumanya stage ye yali erina kubeera etya ate nga stage manager alina okuba nesse kuba nzijukira naliko ku show ya Kenzo eyo. I remember Kenzo yampa show nga mukolako na interview eyo show ya 10 years of Eddie Kenzo. No, she was not 10 years of Eddie Kenzo and Yasemba festival Eddie Kenzo festival Kenzo yankwasa show nga ndi mukolako just interview nangamba nchambere MC we but nzijukira omukulu Segawa yagobako buli wakabi gwomanyi ku stage eyo n'abagamba temuli ku programu yange temugenda kola okitegeera bonna ba MC abakabi bomanyi mu Uganda wano n'abagoba ku stage ba Nimrod bonna yabagobako n'abagobako. So that day kisinzira ku stage manager how strict they are and how serious they are to their job as well. Nice stage managers anyo mulimu munene nnyo on how the stage is organized or disorganized. Olowooza kati ng'ekyali ku Sega kwa abantu bavayo era nga bacomplaininga naddala aba celebrity nga bagamba John Sega abayisizaamu amaaso. Si kubayisa mu maaso oluusi ebintu ebito ebitegekebwa. There is planning, there is rehearsing, you don't just come in and sing. Okitegeera oluusi bannayuganda bakifuula kirala nnyo mu concert ya munno ng'ozze kulaga support. I remember my brother Big Eye omu ku baanyiiga ennyo ku olwo olunaku nga bamuwaddeyo ennyimba 2 zokka. I felt like maybe yandiyimbye ennyimba ze zonna ku olwo engeri gyali show ya muganda we. Imo akyali muganda watamu. Ebiseera bye yali akyali muganda we. Ebiseera yali akyali muganda we nga tannamutuma amannya ago gonna ge yamutuuma. Zigido simanya biki kyalina amanya mangi ge yamutuuma naye era bwamutuma Zigida batakoze bubi kuba yali big tune ya Eddie Kenzo. Sibijjukira bulungi Federation wana Big Eye. So stage manager I believe azanya role nene nnyo ku stage eyo okubeera organized n'obutaba organized. So it's a very important thing. Natolowooza mumbu engeri gye muba limelight ne munno nga ali mu limelight muba mwemanyi ku level basis muba mwemanyi nnyo okusinga bano abantu be bamanyi. Tugeze gwe stage manager n'ogaana omuntu omukatugeze Masembe ng'omumanyi n'omugaana okulinnya ku stage tolaba mbu kiba kigenda kusikawo mugwoba n'okuleetawo obukyankalamu. Kale oluusi oyinza okulooza nti stage manager alina obuzibu naye stage manager waba akwegayiridde nga muntu we gwamanyi n'akugamba man ku programu yange kuliko gundi ne gundi bwe mbanga ku programu yange ninako abantu balala nga tali ggwe. Sometimes you need to just respect n'okireka bulesi okitegeera sinti buli concert ya kyaliiwo okubeerawo ko oyina kuyimba. Sometimes oyina kubeera na mu audience onyumirwe supporting a fellow artist. Balina ekintu ekiramu nno we sam supporting wano nga nyimba naye kuyange tajja kujja kun support. Kale gokimanyi nti omuyimbi awulira nnyo essanyu ng'ali ku stage waggulu ng'alaba muyimbi munne wansi mu audience kimusanyusa nnyo n'okusinga gwe okujja omuyimbirako. Wallahi sometimes kisingira ddala kuba tugenze tuva mu nkola ya concert omuntu otegeka abayimbi 10 ne bamuyimbirako. Ennaku zino concert ezigenda zijja abantu bayimba bokka. Akola concert ye n'ayimbisayo abayimbi nga 2 3 ebisigadde n'abikola yekka. We've seen it with Azawi yakikola wano abayimbi abenjawulo bazze bakikola ennaku zino. Juliana Kanyomozi abayimba bakuli tebabeerawo Nimrod aba alina flight Vinka abantu abo. But first show ya gundi yaliwo. First show ya Azawi yaliwo Nimrod. Naye kati kigenze kijja nga Nimrod abeera busy. Bobo kiraba nga mutuufu ddala taliiwo. Nimrod is a different brand
bwebanga brand wininwaji yasasulwa sente egende London ku lunaku wazawirwa ayinako show, sometimes you cannot fight it. Oba oyina omuleka agenda anoonye sente. Naye onyogedde ku wininwaji n'onjijukiza omwana nga gyali akuba nnyo. Ewa gyali akuba. Ali bweru eyo naye nga akuba nnyo UB40. Ali ku UB40 agyesibyeko. Nedda abantu munaye beesunga, bwe beesunga ne bamaliriza nga kye bali beesunga si kye bafunye. What do you expect when people get frustrated? Oluusi boogera okitegeera. So sometimes abantu balina okwogerako kintu ekikufrustratinga naddala abantu abo. UB40 is a very big band and people were excited about it. Abantu bagyesunga nnyo ne bagamba banaye ekomyewo ogwokubiri, let's go and support them. So to their own surprise ate ne balabanga UB40 naye yogera birala okitegeera. So omuntu nga yena wagira omuyimbi oba ayagala omuyimbi sometimes abeera disappointed. So I believe that was the disappointment talking. Leo laba yengo omuyimbi tekigenda mukoza kuba bana abali mu UB40 bategeka bivolo okitegeera. Tekigenda mukosa mu yengo omuyimbi tebalabe nga yalumba bali tesigenda kwogera manya. Promoter nawe promoter talina kyayinza kukola ku muyimbi kuba promoter akolera ku muyimbi. Balamu abo bonna bakolera ku bayimbi baani bonna bakolera lwakubanga bagala nnyo okwesukulumyamuko. But family tree ya entertainment industry oba music industry bwe tuba tubala family tree waggulu eri wasookayo bayimbi n'abaproducer n'abamanager ne kuddako bapromoter ba TV presenter fena tuli eno abayimbi be basooka eri waggulu ku chain eyo okitegeera oba ku tree eyo. So in fact food chain eyo abayimbi be basooka eri waggulu abasigadde bajja bagoberera mpola. Mbozi record labels tugambe record labels ezisookayo waggulu omuyimbi najjaawo because bano muyimbi is the product. I think omuyimbi yasookayo waggulu abasigadde ne bajjanga bagoberera bonna balya ku muyimbi. So at the end of the day omuyimbi yazingobera important. Nga ba promoter bagamba basingobera ba important okusinga abayimbi. Aba promoter just bagala kwewa mugaso. Mbala bawo babajjo bamita bajjo oyo musajja ayogera bitakwatagana. Bikwatagana naye. Bajjo tayogera ngako bikwatagana. Billa nkubuulira amazima gennyini. Amazima ga Katonda mu ggulu. I've interviewed Bajjo, I've been on set with Bajjo. Amazima gennyini omusajja tayogera bikwatagana. Abeera just akaayana bukaayanyi kye namuzuulako just ayagala akaayana ebintu bye byakubeerawo n'akaayana. I think he does it intentionally kucyankalanya sometimes, but I think it's his act ye kyakola kucyankalanya. Abeera just ayagala kucyankalanya mu meza azicyankalanya azinyenyenyenya azizeri, but nze simufunanga mukikwatagana ng'ayogera ebigambo bye. Because he came out n'ateeka abayimbi na rating abayimbi ab'enjawulo nti ono muwazino n'agamba Bebe Cool amuwa miliyoni emu ng'olabira ddala mu butuufu byakusaagasaaga because waliwo brand. Yeah, it did because byali bijerega. Ate nga okimanyi mu industry yaffe wane ebijerega ffenna bye tunoonya okitegeera. So you cannot come out no take a price ku muyimbi oba kitegeera kye nkugamba. Buli muntu waba atunda engoye mu boutique buli mwalina right yetunda ekintu kye bbeeyi kyayagala okitunda. Eryo teeka President Museveni ye yaliwo abantu. Everybody has a right to sell their product at whatever or whichever price they choose. Abaguzi be bamanyi oba bagula oba tebagula naye gwe oli wadde mboteeka price ku product yonna gy'oyagala okutunda nga bw'oyagala ogitunda. Okitegeera. Nati Bajjo akitwala mbu ye muguzi ye agamba osaana zino. Bajjo si ye muguzi yekka kati gwe ky'oba otamanyi kiri kimu. Bapromota abasinga amaanyi ate abakola impact abategeka ebivulu almost buli week ate si be Bajjo. Bajjo bapromota b'e Kampala bakola bivulu 2 omwaka. Waliyo abaana nga buli mwezi abana ebivulu 3 ng'ate ebivulu ebyo biriko abantu 1,000+. Okitegeera. For me I think those are the most impactful and important promoters. Nate bamanyiddwa ensonga lwaki ndowooza bano bavaayo bba bamanyiddwa ne bagirawo bali. Oluusi abantu abakola change eyaddala teboogera nnyo. Oluusi abantu abakola change eyaddala they choose not to say a lot. Naye ate abatakola nnyo be balina kukola ate ne babeera nga boogera nnyo okitegeera kye njogerako. So basically that's it. Ne wali waddeko nga tujjeeko Bajjo promoter kyo mulala gw'olabanga at least ono yali badde ayogera. Bonna sinti teboogera naye bw'owulira nja kuwa example y'omukulu Balugahari. Buli wavaayo kubanga alinako kyayogera tamala gayogera nti ajja kwogera bya kasunda baasi kunyumisa mboozi okitegeera oba kye nkugamba. Naye ojja kusanga Bajjo ng'ali mu commentinga ku oli eyazadde omwana atafaanana gundi akomentinge ku oli eyazadde gundi ne gundi ayogere ku bino ayogere ku buli kimu akyogerako. In the long run ojja kusanga nga ogendo ne relevance yo yeesala.
okitegeera ng'omuntu sometimes sinti buli kimu olina kiwaako opinion yo oyogere ku kino oyogere ku kiri oyogere ku kiri okitegeera abantu bajja tandika okupiikingamu obuntu obwo omanyi buli gyokoma okuvaayo n'oyogera oba otuwa bwongo obwo bwe bwakula nawe bufaanana every time you come out and say something otulaga bw'otegeera na bw'olowooza weeyambula so sometimes abantu abamu tebakimanyi but yeah nolowooza anti abamu balina ekyekwasa ne bagamba nno ab'amawulire be basinga obbasosookoleza buli saa ne bajja abaagala interview nawe ab'amawulire tubamanyi tubamanyi naawe babeerawo nga alina gw'ayagala okukuba naga gundi mwana mugjeeko wano nina gwe njagala okwabya ate munnamawulire omumanyi we kiba kimukolera aba alina okukola ki aba alina okikwasaganya okitegeera so byebyo tubadde twogera wali ne twogera ku Eddie Kenzo ne Big Eye nenjija nekibuuzo nengamba kanteeke wanene kino ekibuuzo Kheem friendship y'abantu erina kukomawa kisinziira ku ki kisinziira friendship ekomawa ku ki ab'omukwano kale kati abafuuka abooluganda n'wabaawo ab'omukwano nga mukwano gwo naye nga muyina level we mukoma nga mukoma ku hi how are you okitegeera kuba okimanyi bulungi nnyo mu nsi muno nti obeera n'emikwano naye si nti buli mukwano amanyi woosula okitegeera there are those friends that know you to the level okumanya ne woosula nabaawo n'emikwano egikumanyi ku level okumanya ne bazadde bo ne baganda bo naki nebaawo n'emikwano egikumanyi nga oyo gayi kyali wange naye nga mwegwako bwegwi eyo mukoma ku whatsapp kyekiro blood obuze mwina gye musinkana eyo so mulimu levels mu mikwano Big Eye ne Kenzo bali mu level ki simanyi nnyo kubanga saali mu close nabo I'm not close to Kenzo or Big Eye but I believe they've been in the industry together for some time oluusi tuyinza okubalaba mu public place obwo bwe bamiitingamu nga bwe nkugambye waliwo omukwano gwo nga mwemiitinzi somewhere not your house not his house nga mwemiitinga bwemiitinzi mu bifo ebyenjawulo nga temuli close to the level of going to somebody's house so muyinza okuba mwabalaba nga mu bifaananyi nawawa nga beemiitinga ku mirimu gye bakolera nga beesisinkana wanga they are not that close ekyo nakyo kiri awo nekindeeta ku kibuuzo ekirala mukwano gwo alina kukomawa mu friendship yo oba ngambe mu relationship yo katugeze olina omukyala oba olina girlfriend olina mukwano gwo ye masembe alina kukomawa mu relationship yammwe well nze nja kubeera mukwano nja kweteeka mu kifaananyi kya mukwano gw'amasembe nga musembe yalina omukyala nonjaga kukikunyonyola nze nga bwe nkitegeera nga bwe ntreatinga mikwano gyange abalina abakyala first of all I never get close to my friends females amazima ga Katonda mugulu because I know in this world ebintu bitandika na kumanyiira kintu bw'otandika okukimanyiira otandika okukiraga akamanyiiro oba kitegeera kyenkulaga so most of the times nze newe mba nsevinze ntuuse ku level saving enamba ya mukazi wa kyali wange mu simu yange sisobola kugisavinga nga linnya lye let's say her name is Annette I cannot save her as Annette era nja kusavinga Annette gundi Annette mukyala wa gundi Annette masembe Annette mukyala wa gundi Annette I don't save that name like Annette okitegeera second of all I try so much as possible to keep my distance from my friend's wife tekitegeeza nti mbeere wambwa I be friendly but I know to a level bwe musanze wetunyumyamu wetusekamu unless it's an emergency sobola genda maaso namukubira simu okitegeera newe mba noonya bbaawe nga munoonya mmala kunoonya bbaawe minzi zonna ne zimbula nendyoka nkubira mukyala we ne mugabo waayo omwami waaliwa okitegeera so as a person nze nzikiriza nti oba olina mukwano gwo nga alina mukyala we ne waba mukwano gwo naali tolerant nnyo ali welcoming nnyo oluusi olina okubaako wookoma olina okubaako wookoma era ddala nno ate waliwo banene abakuba n'ekiro nagamba naye gundi nkuba ku simu ye teriiko n'amukubira ekiro sanga ttaano bw'eba nga emergency osobola okikola but if it's not an emergency I don't believe weetaaga okukubira mukyala wa munno I don't think so sisuubira nti kyetaagisa bwe kityo mpozi ng'ebadde emergency nnyo a matter of life and death a matter of a lot of money nga mutuufu omuntu ayitwako akasente noga kankubire mukyala we mubuuzi okitegeera singa kijja ku level nga mukyala we abadde mukwano gwo before ng'ono mukwano gwe tannayingirawo azin kale nga ofuna friendship ofuuka kyaliwo oyo omwami friendship oyo gijje ku mukyala we oba kitegedde well first of all kyensooka okwe-establishinga kwe kulaga kyali wange ono nti nze ne mukyalawo ne bwe kiba ki tuli bakyali just akimanye era akitegeere n'ekyokubiri bwe baba nga bafuuse bamukwa n'ekirala how you be friends with an unmarried person is not how you be friends with a married person newe mba mubadde bakyali n'omuntu ono nga mweyagala nnyo muludde nnyo mwenna naye omuntu ono bw'afuuka mufumbo there is that distance
distance eyo teba ya kumwesonyiwa naye ba ya respect no respecting anti ono mukyala wa gundi okitegeera there is nothing that sounds bad ng'okugamba nti gwe yayawula amaka ga gundi eyo title mbi nnyo neba oligendawe kusigalako ngekutambulirako. So me as a person nzikiriza ne waba badde mukyala nga kyaliwo before they met this person, you need to keep your distance. Singo mukyalo oyo tebanne meetinga n'oli mubadde bakyali ku extent mbo mukubira ne ku musanvu ogwekyo ne mugenda mu bbala ne munywamu ogenda kyewala otya gwe Ande ekyo kyenkugamba wakimanyiira nomaye olukwata soga ha Aneti tulina I was talking to my friend I was talking to a friend of mine a few weeks ago on Sunday. I was talking to a friend of mine on Sunday. Ngamba banaye bichi banaye bona wasagwe banaye nakukubira amasimu nemubera natera okuwasa because we were talking about marriage. Mugamba in my 30 something I want to get married what naye gwe kati bwe bwena abo fumbidwa amazima omuntu abaza okukubira esimu emubera abo bachali wange lwaki obo nkubira mpozi nga waliwo emergency obo ino okumanya essaawa omukubira omuntu. You don't call a married person just like that. Okitegeera ate n'omukyala naawe ng'oli eyo ng'olina mukwano gwo ne wabachaliwo bw'oba ofunye omusajja n'osalawo nti ngenda beera n'ono omusajja bwakugamba okusala mukko ku speed oba peesi ne kyaliwo tonyiiga mbono nsanze naye ndudde naye kale bw'oba oludde naye lwaki takuwasanga bw'oba oludde nawe akuwase bw'oba olida nga kyaliwo yajja okuzaalamu abaana yajja okukulabirira tomalira biseera genda ne kyaliwo. No, just saying, don't waste my time because bw'osala okubeera n'omuntu Carol n'osalawo nogaa nti onagenda kubeera boyfriend wange oba bba wange kitegeeza bbaawo agenda kubeera first priority before your family, before anybody else. Bbaawo yaba afuuse family yo. Okitegeera kye nkugamba bwe mba mufumbiriganidwa nti ono omukyala gundi bbaawo yaba afuuse family yo mukyalawo ye family ye esooka. Bwe baba bakunoonya tebagenda kukubira taatawo tebagenda kukubira maamawo. Next of kin tasobola bba maama wo ng'olina mukyala wo. Okitegeera kye nkugamba no mazima zeze ensobi abantu ze bakola nga babizanyira mukyala wo because wotuukidde okuwasa omuntu ono kitegeeza omwesiga okitegeera bw'obanga omuntu oyo okyamubuusabuusa nga n'emikwano egigyo gisinga nnyumba alaba obwerere bwo buli lunaku kitegeeza tonnaba ready kubanga ofumbirwa omuntu ono okitegeera kye gamba. So abantu abamu bakola nnyo ensobi ezo ne tuda demarcatinga ebintu ebyo ne tugamanya nti kino tukyawula bwe kiti kino tukireke bwe kiti kino tukyawule bwe kiti okitegeera. Nakindeta ku kibuuzo kyange ekirala kati twali twogera ku kimbozi yaba X emabega kawo ne wavaayo Diamond ne bwagattako Zari ne kwegattako Shakib Cham Mwana Shakib Cham kyaliko sikimanyi kubanga nze mbeera ne X ne mkyala wange ng'alina X we nga Diamond Platinums. Kazanyo kalala muko omusajja alinnyawo ka private jet tazoka nakuba simu tabookinga ticket alinnyawo ayagalira gwe onoonyeza zi visa simanya biki ye alinnya private jet swi ng'agenda nti emisolo egijje janjawulo sente zasasula ku airport sizosasula ne wolinnya first class emirundi 10 tewenkana wa private jet. So omuntu ng'oyo baba baatiisaamuko negolowooza X ayina komawamu X ayina komawamu mbwa X we kati nga olaba Diamond ne Shakib kati Diamond ayina komawamu bwa Zari Zari ayina komawamu mbwa. It is very tricky nadala mu relationship ya Zari ne Diamond Platinums bana abantu balina abaana babiri mostly mu relationship ngerika abaana babiri etera okuba enkambwe olwo abantu abawukana n'olaba nga mbutuufu baawukanye basigaza kukuuma baana ne wabawo ne boolaba nga baawukanye naye nga mbutuufu just a matter of time essaawa yonna kiyinza okuddamu okwabika okitegeera kye gamba. So for Diamond Platinums mpozi nga temwalaba Young Rich and African twalaba Young Rich and African wano Zari ng'akola ki nga ali mu kububira Diamond Platinums okitegeera nga just Diamond yagezaako dating ono n'oli naye nga ne Zari bwamubuuza are you dating this person tayagala bba straight tayogera okitegeera. So abantu abali mu mbeera bwetyo webale nnyo so abantu abali mu mbeera bwetyo kizibu nnyo okummatiza nti mutuufu basobola okwesonyiwa ne beeta tebasobola kwesonyiwagana ne beeta mwana oyo Zari asobola okulinnya akanyonyi ke n'agenda ke South Africa Shakib n'asigala wano oli n'akwata ka private jet ke naye n'agenda South Africa what will you know tojja kumanya okitegeera. So my brother is trading on very risky grounds naye Katonda amuyambe sinti mwagaliza bibi naye Katonda amuyamba amusaasire because I don't know Zari so much sina kye mumanyiko in fact
okujjako bye tulaba ku social media, and I don't believe omuntu byolaba ku social media oba omumanyi. So I don't know Zari. Sagala nyimirire wano ngambe nti Zari can wake up one morning and go back to Diamond Platnumz. Naye still it is risky. Kati katuvudde ku Zari. Singa bana abantu abalala kale tugeze baffe batamanyiddwa biki emabega. XY nakoma bulamu bwa XY wakati ntiza nti ate. Sagala X ayogera na X. If you still talk to your ex and you're my woman, choose to let go of the ex or let go of me. Tuyinza okuba twayawukana ne XY naye ekyatwawukanya ali distance. Kyenkugamba ekyo bw'oba ng'okya communicatinga ne ex wo amazima gennyini tebifa kati nno tebiriko mwayawukana mutya ne wabaye mwayawukana gaya ali violent okitegeera kuba omukazi ono munnaye ye muntu gwe nalema okutegeera nze ng'omuntu omukazi like ekitonde ekikazi muli bazibu nnyo okutegeera ekitonde ekikazi okiraba asobola okubeera ne gayi n'amulaba mu red flags zonna n'asigalawo asobola okubeera ne gayi n'amulaba nga gayi talina mpisa gayi ayisa bubi abantu gayi tali remorseful wadde gayi kwegamba nga buli kibi gayi akiraba as they are starting to date. Enjogera gyayogera ne baweyita ababasavinze engeri gyayogera n'abantu abagaba services ez'enjawulo ng'olaba gayi mutuufu embeera ze endala mukko still n'osigalawo ng'omukyala okitegeera ne mugenda maaso mu relationship, that's the dating process. Ne mugenda maaso mu dating process gayi natandika okubeera violent, red flag waziraba n'ozignoringa natandika okukuba natandika okuyomba natandika okutulugunya tova wakasawa bwe ziti komawo budde bwe buti kola bwoti lwaki oyogera n'oyo lwaki okola bwe omulimu guveeko n'osigala era ezo zonna sayini ozirabye era n'osigala okitegeera on top of kusigala gaya akuyisa bw'atyo ng'ali reckless ali irresponsible n'ogenda maaso n'omufunira n'olubuto okitegeera kye gamba ati mulimu abamu bagamba kanfuna olubuto nzaala ati osanga anakyusa bye nkugamba ebyo ziri red flags zonna ozirabye no olabye gayi ng'ali violent ayisiza bubi waitress nga muli ku date ya mwesoose ayisiza bubi abantu abagaba services ez'enjawulo akudatinze ali violent akuganya okola akoze kino ne kino akukubye emiggo akoze bwati ne bwati still n'osigala n'ogenda maaso n'omuzaalira omwana okitegeera omwana n'atandika obutamulabirira okitegeera n'otandika okwegayirira omwana okumugulira amata ne wegayirira pampa ne wegayirira buli kimu ne wegayirira emmere y'omwana still omukazi y'omu ogenda okumwekanga nga ze yazaalidde gayi y'omu second born. We've seen those things happen very many times. Jasi bakazi kyovola amagaiti ebintu byammwe byannema okutegeera byannema okutegeererako ddala abakazi enkola gye mukolamu ebintu byammwe ndala nnyo. Waliwo n'abasajja atuvudde ku kyabakazi ng'omukazi yamulaba mwenzi n'azaala ebbali n'azaala era omusajja n'addayo n'aganze njagala bwaso. Abasajja ekisinga okubabonyabonya nga mukyala mulungi olwo omukyala ajja mu bulamu bw'omusajja nga ali bakiyita batya ng'ali outside his league. Kati ebiseera ebisinga omusajja wafuna omukyala ng'ali mu liigi etaliiye kiina engeri gye kimuwa pride kiina engeri gyawulira nga kimuwadde amaanyi. Kati ebiseera ebisinga kiba kizibu nnyo omusajja ono okuleetinga omukyala ono agende. It is the same issue with Shakib and Zari. Shakib kati alaba nga omukyala ono amutaddeko value y'amaanyi nnyo so kati ye mutima gwe muli awulira I can't let go of Zari. I'm not saying that Zari is doing anything wrong to Shakib. So ngezako just kuwa scenario yeyo olabe nti abasajja ebiseera ebisinga bwe tubeera tuli abankugamba nti twagala nnyo okubeera ba champion. Everywhere we are, we want to be the best, we want to be the winners, we want to be on top. Okitegeera so kati Katonda bwakuyamba no bagging omukazi ngali outside your league ate oyagala okakasiza ddala nti okola ki omusobola omulina oli naye. Nze nina kyali wange yayavuwalako olw'omukazi yayavuwala yakwana ekiwala nga kyakabi nnyo nekimukkiriza nga takikkiriza kisobola omukkiriza nekimubonyabonya okufa obufi nekitandika ogenda out mupate musajja watunaggulira nekitandika okola naye nga ye kimulumaga mukazi wange mwana wakabi saagala musajja mulala amutwale okisegeera. So ekyo nakyo kikozesa nnyo abasajja ensobi lwakuba ewammwe ate ewammwe byo birala nnyo. Omukazi ye muntu alekawo omusajja amulaze okubeera nti ali responsible n'agenda ne bad boy okisegeera n'abuuka ne bad boy nga talina nansonga. Bad boy yabamuwa emirembe osobola okubeera awo ng'omusajja buli kimu akimwa naye nga tamuwa mirembe nga tamuwa. Nasinga okuzuula abakyala baagala nnyo okutulugunyizibwa at some point. Si kutulugunyizibwa kuli okukambwe naye abakyala baagala nnyo omuntu nga tabaweerawo kye baagala we baagalira. Oba okitegedde kye nkugamba. They don't like a man that makes things easy for them. Nti bwakugamba nti I want this no kimuwerawo bwakugamba nti I want to see you n'omulabirawo bwakugamba with time bimubowa
abakyala bo naturally bwe batyo bali buli wabeera nga buli ssaawa bwakwetaaga ogirawo buli yeetaaga ekintu gy'oli otuukirawo atuuka ekiseera ng'alaba nti omubbo wa abakyala bo bwe batyo naturally simanyi lwaki bali bwe batyo ng'ate tebandibadde wakugamba munjagala kulaba leero omulabe enkya aba yagala okukubira omwenja kulabe leero oluusi nno oluusi oba tokikoze intentionally because people be busy sometimes omukyala nagandi kati omukyala buli bwakubira nga ojjawo n'ebiri mu timetable y'olabe ye atandika okulaba nga talina nnyo byakkola atandika okulaba nga omuntu ali awo tolina nnyo makulu gwe buli ssaawa obeera free okitegera kye nkugamba so ebyo byebintu ebisinga okusumbuwa abakyala abo naye batono nnyo abakitegeera batono nnyo abakyala abakitegeera n'amanya olabika osesoyira olabika karo oyinayo abantu babiri ng'omu embeera agikola masavu omulala ng'akusumbuwamu naye ng'ate omutima gwe gwagala oyo akusumbuwamu omutima gwe gwagala oli asumbuwa simanyi munnange lwaki kiri bwe kito n'omusajja nno osobola omusanga nga wali omukyala amusumbuwa nga gwayagala okitegeera waliwo akantu akali unpopular naye nga kakolebwa abantu bangi nnyo nga badeetinga most times let's say omusajja bw'akwana omukyala asooka n'amuleadinga on n'amala n'amuta okitegeera just so azze amaanyi mikono gye ng'oli yalaajana and most times n'omukyalo yajja kulwana nnyo nnyo abeeko byakola azze amaanyi mikono gye omusajja ono abeere nga yalaajana nga yagoba so people do that a lot abamu bakikola subconsciously abamu bakikola consciously nga bakimanyi but it's unpopular kiri awo tetwagala nnyo kyogerako buli muntu ayagala abeere nga mu relationship yalina upper hand okitegeera kyegamba buli muntu mu relationship ayagala abeere nga yalina upper hand each and every time kandi ate bambi osangayo bana bali submissive nga buli ssaawa ye they are okay with their partner having the upper hand nga bye baagala I want to make my partner happy bwangamba nti ndeka ngenda out ne bakyali bange baby please go bwangamba nti leero sigenda kudda ngenze out naye ne tugenda mu ejjinja amga baby go okitegeera kye nkugamba nga ijja sayagala kusanyusa muntu we buli kyamusaba yagala akimuwe amutuuseeko buli kyakabi abo nabo gye bali bwe batyo nga bo just kyayagala buli baby we kyamugamba kyayagala amufunire teyajja mubonyaabonya most times abate ba endinga bubi nnyo abakola buli kimu muntu we kyayagala akole badendo kugamba endi yabwe betya etera kuba mbi nnyo it is on very rare occasions wosanga relationship nga zibalance nga omukyala appreciating omwami nga n'omwami alaga omukyala love nga bwalina okugimulaga it's very rare yes kiri rare nnyo nga tumaliriza baka amagezi gowa naddala bano ba X ababeera mbulamu bwa X ababeera mbulamu bwa X nze wange X nga nkwanya omuntu by the way waliwo ekintu nze kyenkola if I'm dating somebody nga twakatandika dating nenjogere my intentions to you ngamba munaye no nkwagala I want to be and this in your life and this netutandika okudatinga kibi bla 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 I need to give you time kuba nkusanze nkimanyi si yenze nkukwana nzekka so I give you time o evaluating olabe if you really need me or need those people time eyo bweggwako ng'oganye okukyusa because I will confront you about it nkugambe munaye we've been together for this amount of time and this amount of time kitegeeza oyina okubanga oyina level wontadde bw'oba owulira nga tekinnaba kubanga kituuka waawo it's best tukole ki abamu nakugamba nyongeramu time mala okwasesinga ensonga eno bwenti ne bwenti okitegeera kyovala nze nzikiriza nnyo nti kikulu nnyo okola kye bayita dating even though mu Uganda tetukyakikola that's how we date people we don't know in fact that's how we marry people we don't know kubanga twemeetinga nkwagala nno nange nkwagala onkyalirako ddi nja kujja n'akyala ogusooka bw'akyala ogusooka ne womuyita weekend ejjanga ajja naye oli ng'ajja before you know it mufuuse relationship before we know it okimanyi no piezi zange tezazze nga muzadde mwana before you know it mugamba naye ndi lubuto naye munaye waffe tebajja kikkiriza tukyale twanjule nga mukyala mwanjula owasa omuntu tonaba kumumanya you've not talked about things you've not known ebimunyiiza n'ebimusanyusa ebintu ebyo byonna so I believe abantu balina okwewa obudde naddala mu bintu ebyo ebya dating kubanga ebintu ebyo bikulu nnyo biteeka abantu mu depression byonoona obulamu bw'abantu so you need to give it the time you need to give it courtship thank you so much courtship eyo nkulu nnyo oyina okumanya omuntu omusome omanye tempa ye eriwa anyiiga mangu oba tanyiiga bw'aba tanyiiza atereko all those things you need to know ng'ona dating omuntu yeah
maliriza munnange abatulaba ku Mim Media, thank you so much for always tuning in. Kyemukola kyekisinga okuba ekyakabi, mwebale kuwagira Mim Media. Batuuseeko ebintu ebyenjawulo, people from the diaspora, abali e Sweden, abali e Canada, one man Kawalia, big up on yourself. Batuga Kezi yafumbirwa bituufu. Afumbirwangako. Amanyi abantu boogera. Amanyi lwaki amanyi Kheem. Nina ekintu kimu ku ebyo ebintu. Ndabenga lusimbira ku social media. Abantu bamboogera ku muntu because gwe balina okwogerako. Balina okwogerako tebalina kiddako. Kituufu. Okubeeraawo n'okera ku machano olaba ekiboozi nga tomanyi gye kifudde from no. Nange nali neewunyiza Dancehall King okusuula emundu wansi bw'ati. Naye nga Dancehall King emundu ogiteeka otya ku ttaka bw'otyo. Dancehall King. Oyo Dancehall King mulamba sebo Kawali. Oyo Dancehall King yakulembera bapanda, yakulembera ba Muzeyi yaliwa. Masembe. Yakulembera ticha Kawuchi, yakulembera ani oyo, yakulembera Wako. Alikuwa president. Bwa president. Yakulembera ekibiina ky'abali ba Dancehall King mu Luganda baba bakafu. Oshegera. Kezi blood wange nkubongako. Ogamba akola nnyo ku Galaxy FM muzina. Nnyo oyo mwana mukannyo. Mukaddala yakulembera ba Mr Henry. Bani sagala kulekayo no manya naye je bali bangi bawera. Yani basana muwa kifo ki ku Galaxy. Balina ekifo gye ba Dancehall King. Kakati watuka wali kabaka abera above everybody. Kezi Dancehall King watuka wali kabaka abera above everybody. Balina slogan abaana. Karonde kagwe. Mama mbayi mbera bulungi mwera